Wali ku Star FM chana musanvu katonyeze 5 9 mukaaga katonyeze 9 emnyenye y'eggwanga Mulongo Babirye Sarah gemanya gange enkubuzaako mukwano gwange yenna gy'oli ng'owuliriza Star FM enkulamusaako enkwebaza emirimu gyonna gy'okoze ate n'enkukulisaayo mu weekend. Nasuubira nti buli kimu kitambudde bulungi olunaku olwaleero. Nsaba Katonda bitagenze bulungi abasaasire. Obigenze obulungi muyise emikono mu maaso mugamba alhamdulillah Katonda yeebale. Olwaleero asizza kola nze kubatangaaza ku bigenda mu maaso. Ekisooka abantu bambise abalina social media WhatsApp, Facebook nti nafudde. Sinnafa, nkyali mulamu nga bw'ondaba alaba programu eno agenda ogiraba era nga bw'owulira njogera. Ewaawo nga nayise mu lutalo lwa kufa. Mbadde lubuto kibadde kimanyikiddwa badde nkola show nga mukimanyi n'olunaku olwasembayo nasaaga wano ku mpewo ne bagamba nti okuggyako ng'akawala akamu kamaze okwawukana ne munne waako lwe tujja okuddamu okukola shows. Katonda teyasobodde kituusa. Nsooka okweyanza essaala bulijjo nsaba okufuna abalongo. Mukama Katonda yabadde ampadde abaana 3. Abaana 3 abo babadde abawala omuwala omu 2 nga balenzi. Nabasiibula wano ku Lwokuna nga mpulira bulungi. Bino mbigamba mukwano gwange omuwuliriza wange abeerawo mu buzibu bwange ate nange nga mbeerawo mu buzibu bwe. Amanyi nti we nnumwa naye alumwa oba bw'alumwa nange nnumwa. Nabasiibula ku Thursday naye mbagamba nti enkya public holiday tujja kulabagana Monday nga ndi mulamu era nakola ndi mulamu bulungi. Friday lunaku lwa yabadde Heroes Day. Nze ejja kusigala ng'esigala mu bwongo bwange lubeerera. Heroes Day kwennyini ku makya mpulira nga siwulira bulungi. Omwami wange abaddewo okuva lubeerera paka kati n'antwala mu ddwaliro. Tuuka mu ddwaliro nga bagamba nti ebisanga bingi ate ng'abaana tebannaba kutuuka. Ekisa ne nkijja nesindika omwana asooka pu ndowooza abantu bwe bategedde nti sikyategeera ndowooza amawulire we gatandikidde nti nfudde. Boy omu ye yasoose bamundeka ku oxygen n'agaana okusurvivinga. Abasawo baalwanya okulaba nga banteekako eddagala eriyimiriza ebisa basobole okusevinga abaana 2 ababadde basigaddemu, omulenzi n'omuwala. Ne bateekako eddagala stopping ebisa, ne banteekako eddagala, ne bafumita empiso, bakoze buli kimu kyonna bambi naye ng'ebisa biganye nga bijja buzimu bungi. Ngamba Mukama omuntu asobola okunywa eddagala yanguwa okuzaala n'atayanguya. Omuntu asobola okunywa eddagala n'atuuka ne mu ddwaliro n'ebisa ne bibula, ne bamuteekako n'eccupa n'ebisa ne bibula. Naye bino byoleese ng'ate tebyetaagisa. Nsaba Katonda. Ne bagamba Sarah ebisa tulemeddwa bicontrollinga wabula okutaasa obulamu bw'abaana, okutaasa obulamu bwo abaana bano balina okuva mu lubuto. Ngamba Mukama bansale ng'ate n'abaana sibalabako kuba nabadde nkimanyi nti tebasobola basevinga ku myezi 5 kwe babadde. Buli muntu abadde amanyi ekibuto kikulu kirinatero kizaala kibadde just kinene kuba kibaddemu omwana asukka mu omu. Ngamba Mukama waleeta abaana bano n'ekyewuunyo nga simanyi. Ngamba nali simanyi nti am pregnant. Nengenda mu ddwaliro ngenze kunda bamusujja
Nabangamba gwe likole testi okebera testi nti oli lubuto nabangamba kale nabangamba kumawo after 2 weeks bwe zaayitawo ne tuddayo mu ddwaliro ne bakonfaminga ne ngamba kale naye nagenda okulanga olubuto lugejja nnyo ku speed then nenzirayo mu ddwaliro ne tuddayo kuba tubadde nga babiri n'omwami wange okutuuka nga bangamba nti Mulongo olina abaana babiri nga nsanyuka ngamba Mukama esaala z'abantu zikoze naye sijja babuulira nja kikumanga kyama balira bangamba zadde okuddayo mu ddwaliro batugambe tuyiseewo omwezi ng'ate bangamba abaana bali 3 nti omu abadde tebaamulaba ng'ali mu ssaaka ndala emabega wa banne ne tusaaga n'abasawo ne bangamba gwe nno Mulongo bino eby'olubuto lwo ojja genda okomewo wano nga tugamba nti ate kati oyina baana kubanga ne bagamba naye komawo olunaku lw'oyina tusikaaninge bulungi tulaba abaana be tulina mu lubuto abaana babadde 3 sikiwulirangako nkiwulira naye nga kiba tekintukangako sikisabangako Mukama kuba kibadde kinene nga sikisuubira lwakuba sobodde kutuuka ku ssanyu eryo abawuliriza bange ndi mulamu nga bwe mundaba sijagamba nti ndi bulungi naye ndi mukazi mugumu ndi mukazi aw'essanyu abantu abalala era mmanyi nti Mukama yakireesa n'ekigendererwa mbadde n'essanyu kitono naye bwe kito bwe kyagenze ebigambo ebigenze byogerwa mbimenyawo nti nafudde ekyo nja kiddamu ndi mulamu bwembamu omukono gw'omuntu mu kufa kw'abaana bange Mukama Katonda amusaasire musonyiye era sobola kukuuma kintu ku mutima kuba omutima gwange munafu bwe ziba nga nteekateeka za Katonda abaana bange bawummula emirembe baavudde mu lubuto nga balamu babateekako oxygen nga balamu ne bastrugglinga omusawo n'angamba abaana babadde bakyabulamu bakuuma okuba nti babeera balamu bo bakamba abasawo nti abaana babadde banene nnyo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'omukaaga tugenda basomera misa awa jjajja waabwe gye babaziise nange saagenze kuba mbadde ndi siwulira bulungi tugenda basomera misa tugenda basabira buli muntu yenna ayanirizibwa ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga ekayunga Bugerere ekyalo bakiyita Kiwangula ew'omugenzi D1st Kyeyune abagenda okubeera okusabira abaana bange era bwe babaziise nebaza omwami wange nti abadde okuva ku ntandikwa y'okufuna abaana baffe y'okubeera nabo tubadde tubalowoleza bingi tubadde twogera bingi tubadde tuli basanyufu naye essanyu lyaffe terikomye kuba Katonda alina ensonga lwaki tujja kusigala tuli basanyufu inshallah eyatuwadde abo nga tewali kye tumuwadde ajja tuwa n'abalala saba okubaza mikwano gyange mwena ababaddewo okuvala ebyagwawo ku Lwokutaano lwe baafa nebaza abasawo bonna abasobodde okutaasa obulamu bwange kuba kikyabadde ekikulu nti omwana ono omulenzi yasembyeyo okuvaayo yabadde amagulu akyagatadde waggulu nti yabadde akyasobola okusamba omutima gwange nebaza Katonda yasobodde okunsobozesa nembazaala nga ndi mulamu Katonda n'abatwala nebaza ABAAMUBISE nti mwe mubikanga nsaba essaala zammwe ndi muntu saba Katonda ngume saba omwami wange Katonda amugumye kubanga baavudde ku nze nga balaba pressure yange eteredde ate munange ye ng'agudde eri ate naye ng'alina okuweebwa ekitanda ate nga lulwadde ngulwabuuza kimu naye siri abaana bonna tubaluuzinze nga bamugamba ye ng'ataddamu nga fintinga bagamba temuddamu mugamba nti ye nze nja kumanya engeri gye nnaamukwatamu mumugambe nti tugenda kutaasaako
nsabira agume siri wange, nsabira abaana bange bagume, nsabira abawuliriza bange. Nebaza Katonda nti essaala zammwe zaatuukirira, tubadde twagala balongo, tubadde tufunye basatu. Okutuusa Mukama lwali tuwaata ekisingamu ekyo. Ndi akugumira ku bazadde bananga baali baziise. Bulijjo mbasaasira. Simanyi kye bayita kutema ku ttaka, wagenda kuzika mwana wo. Ntunulidde abaana bange nga babazinga, omu, babiri, basatu. Nagamba omusawo nkuba kalifomu neebake, bino saagala kuddamu kubiraba. Nagamba tetuyinza kukuba kalifomu kati tetunnaba kumanya pressure bweyimiridde na bulamu bwe bugenda kubeera. Elagaana okunkuba kalifomu byonna nembiraba. Nenva mu woodi bateeka mu ruumu endala, mbaga njagala kuddayo kulaba ku baana bange, nzirayo. Nagenza okulyanga amasimu gavuga tata bw'agamba musime, ne ngamba Mukama bagenda kusimira ddala entaana abaana bagenda baziika. Naye nja kuguma kubanga waliwo abazadde baali bafiiriddwa abaana bakulu, abasoma, ababalabirira, abakuze. Mikwano gyange baali bafiiriddwako abaami, mikwano gyange baali bafiiriddwako abakyala, mikwano gyange baali bafiiriddwako abantu ab'omugaso ennyo mu bulamu bwabwe. Ngamba Mukama bo batwalidde wano, nja kujjukira bitono ku bo, kuba oyinza okuba mpa ne mala nabo omwaka ate era n'obatwala. Bawumule mirembe, bawumule mirembe abaana bange. Nsaba abawuliriza bange nti essimu zange tezigenda kubeerako. Nja kukomawo Mande ejja, nja kuba ngumye, nja kukola. Manyi nti nyina abantu abalala bempa essuubi, bempa essanyu, benzizaamu amaanyi. Abatasobola kubeerawo nga siriiwo. Nja kuguma, nja kukola, nja kubeerawo era nja kukomawo tubeere ffenna. Neyanziza nnyo abatulambuddeko, abatusabidde, neyanziza nnyo bakama bange, bakozi bannange, mikwano gyange, abawuliriza bange. Muli mikwano gyange ekyo mukimanyi. Sandize wano babuuzaako. Naalibadde mu ddwaliro oba naalibadde waka. Nsiibuddwa. Ngenda kubeerako ewaka. Wiiki emu ejja kumala. Wiiki ejja tujja kukomawo tukole. Message nziraba. Omusawo Kezia message nzirabye. Ngambye Mulongo munange nga kibi. Mwami Mukaseriabo message nzirabye. Mariam ngambye Allah akugumye quick recovery mukwano. Nagambye Mulongo take heart dear, it's hard but if everything works out for the good of those that love God. Nagambye Mulongo sorry mukwano mnyeje. Sharife Bunamwaya message njirabye. Robert Spearhouse message njirabye. Mukaseriabo message nziraba nyingi bantu bange. Mukirize mbasibulire wano. Prose mukono message njirabye. Joani enambole message njirabye. Jackie Chebando message njirabye. N'abantu abana bangi. Omulongo Babirye Sarah ndamanya gange. Obubaka obwo buli abulira butegeeza omulala. Amugambe nti ndi mulamu. Ndi mulamu bulungi, pressure yange namu, omutima gwange mulamu. Tusabire busabizi baana Katonda abasaasire. Sina kintu na kimu ku mutima gwange eri omuntu yenna. Olwokuba nga gwabadde mukono gwa muntu. Sirina. Ate ndi mukazi mugumu. Manyi nti Katonda yasinga okumanya. Ate manyi tewali kye kigenda kunsalako ku bulamu bwange. Manyi abaana bange siribeerabira. Naye manyi nja kusigala ngenda mu maaso. Bebaza mikwano mwenna. Nensasira abanyuridde wamu nange nembagumya. Ate nensabira abazito basumuluka bulungi. Nensabira abalina obuzibu obuteebereka Mukama Katonda abasaasire. Nensabira abafiiriddwa nga nze Omukama Katonda abagumye. Ku lw'omwami wange
kulwa baganda bange kulwa mama wange Juli ya Nalongo yakabya amaziga mayitirivu namala nagamba ate bagamba tebakabira abaana bataneetuuka omugamba naye simanyi byonna byatusobedde neyanziza nnyo balamu bange abasobodde okuziika abaana bange nga siriiwo mwenna mu kyalo bajjajja b'abaana bandetedde vidiyo byonna nabirabye kuzinga kola biki mwebale nnyo mwebalire ddala saba Katonda abaddizeewo mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane Monday inshallah.